ajja n'abanga yafunye 0.03 ogenda okuwulira nga bagamba 3 era tobiwulireeyo kati awo olina okubeera ng'otunula nkaliriza ng'olinga alagirira omusota nti gukutta awo. Akalulu kano bwe tuteekyuse ng'eggwanga ensi yaffe egenda kusaanawo mu nkola eya demokurasiya. Tukyeyongedde wala nnyo, buli kaseera tweyongera okufeeba. Ekigambo ekyo si kirungi. Omanyi bwe wabaawo eyayiiye edda n'amaliriza, ate ffe tetusaana kutakula mutwe tuyiiye. Amerika bw'ebanga yakola n'ebaako weeyise, tusaana tutunuleyo tulabe biki bo bye bagoberedde. Bw'abanga George Washington yakulembera ebisanja 2 n'awummula, tetwetaaga ate kubuulirwa nnyo kulaba nti ddala n'azimba demokurasi akulembera n'akolako kyakoze n'awummula. Naye buli lwe weesibawo weesanga ng'otuuse ate ekyo ky'obadde oleese ne kyonooneka. Abaganda bawanuuza nti omukazi bw'agaba sukaali ne bamununa ng'ali lubuto, azaala omwana n'amulya, alwala obulwadde bwe bayita amakiro. Kati ne General Museveni ne banne kye baatuleetera ekyo kye bava okujaguza ennaku ezo kye bayita revolution, twesanze ng'okulwawo kwabwe batuuse ekyo kye baaleeta ne batandika ate amakulu ne gabula, okuba nti n'oyo akuuma obukuumi akalulu police station ate akwatibwa ng'omuzi w'emisango n'atwalibwa abapoliisi ab'amagye. Ab'amagye ne bawamba ebyokulonda, DR forms mu ab'ebyokulonda ne mugyamu entuufu ne muzisuula eri mu mwala ne mufuna ate endala enzingezinge ne mwekobaana n'oluuyi olumu. Ebikolwa ebyo tebisobola kukuza demokurasi. Bw'atyo Nalukoola bw'atulambise engeri akalulu gye kabbiddwamu mu kulonda. Nga nkugyeko ate awo katono bo abamu ku b'eŋŋanda za Bobi Wine munnange nno bagaaniddwa okubeera nga bagenda okulaba ku Bobby Kyagulanyi. Gundi emmotoka muzikebedde kaakati gundi kale mulinde tubaddire nafuuka mulinde tubaddire. So nze mbeera ndaba nga si kya buntu if omuntu eyeesimbawo presidential candidate asobola okubeera nga addukadduka bw'atyo. Okitegeera, just imagine a normal human being. Kino nno kigenda eri mwe abantu be bayita bamwanayinki nti olaba Kyagulanyi. First of all, he was a big celebrity all over the world. He was a presidential candidate. Nenga ali bwatyo ate kugunire kyannenyamiza era kinnenyamiza leero okubeera nga tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu, naye ate nga bicontradictinga n'ebikolwa ebiri ku kifo. Nti nze muganda we olaba sisobola ku accessinga n'amakage oba mwali oba taliimu. Kati ekitegeeza baateesiga kati essaawa ne balina obuyinza ku makage. Ne tukubiriza ne bannayuganda mwenna nti ekikyamu kiba kikyamu. Nga tuvuddeko ate awo katono okubba obululu mu Kisenyi nga Uhuru abba obululu bwa Katabu Moses owa Nuupu kugenda mu maaso bwe bityo bwe byabadde. Banange bali kubba obululu banange bayitaliganyi kibakoze box banange ulabi nagande yekibanda yali muyera ate n'ekifo ekyo kiki kamdala negumi